wange album launch yalina okubaawo nga 12 mwezi gw'omunaana lwe Lwokutaano oluwedde. N'atajja kuyimba so nno omukubira essimu n'atampa nsonga emmuka kubanga yaŋŋamba nti nze talina budde bwange, obudde bw'alina bwa kugenda kuyimba ettololo era ali mu mabiri avuga agenda. So teyampa nsonga ematiza ate nga nateekamu obudde, nasasula ssente ezimulanga, obulango rediyo ez'enjawulo, nasasula zibbaana, nalanga okiwulidde bulungi nnyo, neewola amabanja olwa Alimpa Lusuku lipositi namuwaako $50 egiriko n'endagaano n'aba nga abanja 80, okiwulidde? Era endagaano egamba nga tannalinnya ku stage nga muwa balansi we ye yalemererwa okukola ki okujja. So olw'okuba nti teyampa nsonga ya Simba okujjako okudda mu kutujerega obujerezi, yatujeregerera Alimpa, era Alimpa muganda wange beera ng'olabira ku bayimbi nga Samisa Kisemakula, basajja abaludde mu industry. Stabuwa Natolo oyo mukyala yajja, yali ayimbye eyo yalakaayi, naye era n'avuga najja, Suuna Beni najja, naye Alimpa gwe wagaana okujja nanvunaana mbusaamujjukizza lonki, ate nga ku Lwokusatu nga so ya Lwakutaano twali naye ku papaaja wa Muzeeyi Misa Kisemakula. Ne mukubya ku ssaawa 12 ne mugamba tugende, n'aŋŋamba ye ali mu mabiri avuga agenda Tololo. Nemugamba Alimpa wandiwese emmotoka nodda n'oyimbira abantu b'eggomba kuba nkulanze nnyo, sente nazimuwanga 23 ogw'omukaaga. Kati okuva nga 23 mulanga paka nga 12 ogw'omunaana, almost emyezi gigenze mu emeka mu ebiri, naye teyakitwalanga nsonga. Kati nze ndi mabanja bannyini ssente bazeetaaga. Kati kyemwetaaza Alimpa? Kyemwetaaza Alimpa? Alimpa ateeka okundiyirira kubanga nkugambye ntaddemu obudde, damages agenda zikola ki? Damages agenda zisasula. Tumuwadde weeks 2 ekinene nnyo okulabika nga akoze ekya ajje tuteese, kubanga nze nkubye ne ku nnamba y'obwedda, ennamba yange bw'agiraba tagikwata. Wagezaako mubuuza nti nsonga ki ng'ekivulu kiwedde emuganya okujja, ye yagamba ati takwata ssimu, eyange. Manyi obeeza abalala azikwata. Kati omuwadde weeks 2 akola atya? Abeere nga nnoonyezza gye yajja ssente amanyiyo bulungi nnyo, ofiisi wali okansanga ku Fig Tree we yajja ssente bulungi, awamanyi yajja ne ttiimu ye yonna, yatuteekako conditions ez'amaanyi, omupangisiza ekifo wanaasula ne tupangisaawo, atambula n'abantu nga 7, ffe ne tukigumiikiriza abantu 7 ku mitwalo 2 egisasula loogi ze ssente mmeka ezo. Okumuliisanga kwaffe bw'anajjera ssente ne tubuukinga byanaabyo, ebintu bwebityo bingi nnyo byatufiirizza. Musofa oba mwagala abaliyirire mwagala ssente nga mmeka? Bwe mbala loosi zatutaddemu nyinza n'omugamba nti zirina mu miliyoni nga 4, naye Alimpa bw'anaaba musajja mulungi naye kuba mu mutima ajje tuteese buteesa. Kuggwe n'oyo ani yawa Alimpa ssente era ani Alimpa gw'amanyi? Muganda wange ono amanyiddwa nga Honorable Albert Kavalo Ndayiro, yamukwasa ssente emitwalo 50 yazimubalira, era ono yennyini yakwata ne vidiyo ng'awaayo ssente ze eri Alimpa Lusuku. Ku mwenna nawe ani yali aguza omuyimbi? Muyimbi nze namugula, nze nadiiringa naye, naye olw'okuba saalina ssente ne ntuukirira mu